Kansubire nti muli bulungi yonna eyo gye musinzira okubanga ate mugyekuumiddeko wabula nga ate kyensinga okubanga ntegeera nti buli omu ali ku bunkenke olunaku olwaleero lw'olunaku mulindwa buli omu lwabadde alindiridde naye ng'ate lutadde bangi ku bunkenke buli omu alinda okulaba nga gwawagira alangiriddwa okubanga ate ayitamu. Nsuubira nti buli omu waali ali mu ssaala asabira ddala olunaku olwaleero bo bakedde bambi bulungi nnyo bannayuganda ne baba nga ate bagenda okulonda bakedde bulungi nnyo nga bw'okiwulira era nga bw'obalaba beeyiye buli omu gy'alina okubanga alondera ate nga bakakkamu nnyo nga bwe kisaanidde okubanga ate kibeera. Bano nno singa oba obeetegereza bagezezzaako okubanga bagenderako ebyo bibadde bibagambiddwa. Bw'oba weetegereza mu balonzi olunaku olwaleero kala ezo ze bawagira tebazikozesezza. Tewali gw'olaba nti ayambadde yellow, tewali gw'olaba nti ayambadde red, tewali gw'olaba nti ayambadde blue, tewali gw'olaba nti ayambadde gundi. Kala ziri zenyini green, kala zenyini t-shirts zibalina okubanga babeeramu obeziraga ebibiina bye bagwamu tebazambadde. Kinajjukirwa nti bazze babasomesa nga bababuulirira ku social media nga babagamba beewala okubanga bakola ebintu ebinaabaviirako okubanga bakubwa, ebinaabaviirako okubanga ate batulugunyizibwa. Mu bitundu ebyenjawulo kwatandise dda wabula nga ate mu bitundu ebimu okulonda kudireyinzeemukko olw'ensonga nti kigambibwa ebikozesebwa bibadde tebinaba kubanga bituuka mu bifo ebyo byennyini okugeza nga mu jjinja. Kigambibwa nti abo baluddewo ko babakeereyeemu olw'ensonga nti bye balina okubanga bakozesa tebinaba kubanga ate bituuka. Kyemanyi ffenna kye twagala okubanga tumanya kyekiri ku ground naye ate twataataganyiziddwamu olw'ensonga nti communication bagikuttemu bamaze okubanga bagisabotaginga buli kimu tekiri bulungi olw'ensonga nti network teri clear basazeeko wonna naye tetulina kyakola tujja kubanga tugenderawo mpola tujja kwongera okubanga tubitegeera. Ye omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ono candidate mulamba akedde ku makya bambi n'agenda ate n'alonda neyeeronda era nga naye bw'omulaba ayambadde kala ya black alondedde wali Emagere mu district ey'e Wakiso bw'atyo n'abeera nga ate yeetikinga wabula ng'ono ayaniriziddwa abantu nga yakatuuka mu ssanyu eringi ennyo bambi basobodde okubanga bamwaniriza. Kansooke mbakulageko nga bamwaniriza ate tubeere nga tugenda mu maaso. Bo we batyo we bamwaniriza nga bagamba keetonyeeka gwako effe twagala Bobby oba kitegeera si Bosco. Bw'avuddeawo ayolekedde mu makaage wali Emagere bw'atyo n'abeera nga ate atuuza press conference. Tujja kubanga twongera okumanya biki byayogeddemu oba biki bya communicatinze eri abantu. Bangi bagamba nti cameras oba bannamawulire abasinga tebakkirizibwa kubanga ate batuuka bulungi nnyo wali wennyini we kikwajjira. Naye nga mu bufu bwe bumu kigambibwa nti buli wamu emmotoka ez'amagye ezo zamazidde okubanga ate zizingako ne bannamagye bennyini bamaze okubanga beeyiwa ku ngudo okugezaako okubanga batiisatiisa bannayuganda abagenda okubanga bakuba akalulu kubanga oli bw'alaba kino oba bw'alengera bino bw'ati amanya nti bannange tufudde oba kitegeera naye nga bo bagamba tebatidde bagenda kubanga bakola ekyo kye balina okubanga bakola ate bagenda kuuma obuntu bulamu n'obukakkamu. Katulabe gye binaggwera nga bw'obalengera kigambibwa nti beeyiye mu kibuga buli wamu buli wootunula b'olengera ate nga si be bokka bano abali mu uniform wabula waliwo n'abatambadde uniform nga balabiddwako ng'omukulu oyo w'omulaba balabiddwako nga bakutte emigemera wala era nga ebifaananyi bino bikubiddwa olunaku olwaleero luno lwennyini ennaku z'omwezi nga 14 oba kitegeera bulungi nnyo olunaku olwaleero ebifaananyi ebyo bikubiddwa naye bo bagamba bajja kukola ekyo kye bateekeddwa okubanga ate bakola. Ku luuyi olulala buno obuuma bwo bwaganye okubanga ate bukola era nga bangi bavuddeyo ne bagamba nti tebukola olw'ensonga nti bulina kubanga bukolera ku network naye bamaze okubanga bagisalako kati tewali network tebukola oba kitegeera kati ekyo nakyo tebamanyi oba bagenda ddiringa nakyo batya naye nga mu bitundu ebyenjawulo bamaze okubanga bavaayo nga bacommunicatinga nga bagamba nti obuuma obwo tebuli mu kukola ate nga bwetaagisibwa mu kulonda nnyo nnyini ddala. Ebitundu ebirala akavuyo katandise dda poliisi yatandise dda okubanga ate ebakana n'abamu okubanga babateeka ku kabangali mu ngeri emu oba endala. Effujjo kigambibwa nti mu bitundu ebimu lyatandise okubanga litandika. Ffe kye tuba tukola kwongera kubanga tusaba
tusabe tulabe nga buli kimu kigendera ddala bulungi kubanga byonna Mukama y'ayinza. Omuntu ye akola paati ye, Mukama n'akola okusalawo. Naye nga bw'olaba mu kifaananyi ekyo, ebyo ebibookisi mwe balina okuba nga basuula obululu naye tubirengera nti biri wansi waliwo n'engeri y'okusika omuguwa. So mu bitundu ebirala effujjo lyatandise dda. Ate yo eryantonde enkuba esazeeko we balina okuba nga balondera. Era poliisi okulonda n'ekwongezaayo ne bagamba nti balinde enkuba lw'enaaca nga bw'obalaba awo enkuba ebaguddemu. Ne bategeeza nti balinde enkuba w'enaaba erekedde awo okubanga etonnya bajja kubanga ate bagenda mu maaso n'akalulu kano. Akalulu kano ko tekabadde kangu okusinziira ku bibadde mu mwaka gubadde 2020 gubaddemu campaign biki byonna naye gubadde muwanvu nnyo nnyini ddala. Luno lwe lunaku mulindwa lwe tubadde nga tulinda buli omu lwabadde ayogerako. Abo ab'ejjinja bo nga bwe nakugambye nti baluddewo okutandika okulonda naye nga ndowooza bayinza oba batandise essaawa eno naye nga bo baluddewo olw'ensonga nti ebikola biruddewo okubanga ate bituuka. Aba American Embassy mu Uganda nabo bavuddeyo ne beemulugunya nti tebasobola kubanga bafuna information eva mu byakulonda olw'ensonga nti babasazeeko. UCC yasazeeko fena nga bwe twakitegedde. Ebyo ebimu ku biri ku ground naye katwongere okubanga tusabira eggwanga lyaffe byonna bibeere nga ate bigendera ddala bulungi tubeere nga ate tukiggusa gye kirina okubanga kigguka. Mubeere bulungi mwongere okubanga musaba.